Charles Peter Mayiga ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano omwaka 2013 Ssaabasajja Kabaka yasiima n'akwata Charles Peter Mayiga Ddamula amulamulireko Buganda. Ng'atandika emirimu gye, Katikkiro Mayiga yayanja ensonga 5 ze yatuuma Ssemasonga kwagenda okutambuliza obukulembeze bwe. Okukuuma, okunyweza n'okutaasa Namulondo, okugabana obuyinza mu nkola eya federo, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda, okukola obutaweera n'okubeera obumu. Kati we twogerera emyaka 11 ng'akulembererako nnyinimu Buganda. Ng'era obuweereza obulala bwonna n'obwa Katikkiro Oweekitiibwa Mayiga agamba busanzeemu okusoomooza naddala ku nsonga y'ettaka abamu ku bantu ba Kabaka mwe bafuukidde emmomboze mu nsi yaabwe. Mubaddemu nnyo Gadibye nga lye mu ofiisi nnyingi. Kyova olaba nga oyinza okusanga omuntu ng'alina ekyapa ate n'omulala ne bamuwa ekyapa ku ttaka lyerimu. Ekyokubiri, poliisi erina ekitongole ekikola ku by'ettaka naye kinafu. Tekisobola kunoonyereza misango gikwata ku ttaka n'okuteekateeka fayiro abazzi b'emisango egikwata ku ttaka batwalibwe mu kkooti. Ekyokusatu, kkooti zikola kasoobo nnyo. Ku by'obulamu ebikyali emabega mu Bwakabaka, Katikkiro agamba obuzibu buva ku nsonga ya federo ekyagaanye okubaweebwa. Gavumenti yerina okusasula abasawo, yerina okuzimba amalwaliro. Gavumenti tugisaba enkola eya federo naye yagiremera, kubanga singa twalina federo singa ebyobufuzi tusobola obyekolera. Katikkiro avumiridde abeeyita bamusigansimbi abasaanyizzaawo entobazi eziviiriddeko okwonoona obutonde bw'ensi, amataba, enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, ebibamba n'ebirala. Naye n'abantu ababa wano basenze mu ntobazi bangi, balimamu, bazimbamu, kakati kireeta omutawaana kubanga amazzi agandi batagagenda mu ttaka gaba tegakyalina gye gagenda. Wadde ebyo weebiri, agamba emyaka 11 n'ebikoleddwa nabyo njolo, ng'akubiriza abantu ba Ssaabasajja okukola ennyo, gamba ng'okubaagazisa okulima mu nteekateeka y'emmwanyi terimba. Omulimu ogwaffe kubakubiriza nti bwe banaalima emmwanyi tejja kubalimba, bajja kufunamu. Era kati mulaba ebbeeyi yalinnye ate kati neegwa. Ekyo nakyo abantu baleme kukyeraliikirira. Ennyama bwe yagula ku Ssekukkulu kati si bwegula. N'emizannyo ginnansangwa ng'ekigwo, okuvuga amaato, omweso n'ebirala giddiziddwawo. Tosobola kwerabira bintu byo kubanga wafuna ebipya. Baabalumba Obwakabaka tabadde na bigambo biwoomu gye bali. Bwewetegereza ebintu ebyo olaba nti waliwo abazannya ebyobufuzi. Waliyo bangi abalowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku bye baagala. Naye ngandika konge ka ku kkubo. Embeera ya Kabaka eri ku bimwa gy'abantu ensangi zino tagibuusizza maaso, era Katikkiro n'atuddamu bw'ati. Nabagamba Kabaka nti yagenda bweru kujjanjabwa era kyenyenda okwogera tewali kirala kye nja kugattako. Bw'anaatereera bulungi abasawo nga balaba naye yennyini ng'awulira ateredde ng'akomawo. Akubiriza abantu obutatabiikiriza nsonga za byabufuzi mu zannono. Ogenza okubya olukuŋŋaana e Masaka e Buddu, ogenze n'ekifaananyi kya Kabaka okaalakaala nakyo, ate ogenze mu Lumbe mu kwabya olumbe ate okaalakaala n'ekifaananyi kya Pulezidenti Museveni, awo n'oba otegedde Yesu kye yagamba Abayudaaya. Mu kaweefube w'okutumbula olulimi Oluganda, Katikkiro akubiriza abazadde bulijjo okuyamba abaana okuyiga Oluganda wamu n'okubakuliza mu mpisa. Abazadde balowooza ndi bwe banaayogerera abaana Oluzungu, abaana bagenda kuluyiga. Abaana bajja kuyiga Oluzungu ne banaabayiza Oluganda. Abazaala nga tebanneetuuka kiva ku ngeri gye babakuzizzaamu. Ono atulaza akatabo ke yawandiika aka Kabaka ku Namulondo ke yazizza mu lulimi Oluganda. Era bwe kinaatuuka eyo mu matundiro g'ebitabo nsuubira munaakisoma. Ku Ssande nga 12 omwezi guno lwe kigenda okuwerera ddala emyaka 11 Charles Peter Mayiga gye yakamala ku Bwakatikkiro. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.